ba senior 6 abatandise okutula ebibuuzo byabwe ebibuuzo bya USCE byatandise olwegulo era nga twagala kubayoza mwebale nnyo okubeera nga ate mwalutuuseeko olwo olunaku sirwangu sinawulirako kakeyo si yonna nti ate waliwo bwe bakutte sirwangu naye ekibuuzo kikyali ku muwendo gw'abaana abagenda okuba nga bawaguka okuva eri gye tuva mu P7 P7 twakwadde omuwendo gw'abaana abatudde babadde mu mitwalo 8 senior funds twatuuza emitwalo nga 5 tugenza okutuuka wano ng'abaana emitwalo 16 mu babiri be batudde ebibuuzo bokka ekyo nno kaama ketukuba abazadde n'abo abakuuma abaana bawagukira wa mu bungi bwe mutyo school fee actually kaama k'abazadde kaama ka government abaana bawagukira wa abaana balagawa kubanga wetubanga kadate tunatuka kuba graduation je mitwalo 16 university je tusikiriza nti yesinga obunene mu ggwanga bwetikira abaana wakati wo mutwalo gumu n'ekitunuza n'emitwalo 2 n'ekitundu Makerere University nyiza no kuba mpadde wa wanvu kati universities endalo ojja kusanga nga bali mu 13 bimeka kyezo ojja kusanga era n'abagenda ku graduation ekinene nnyo mu institution zonna tuyinza ofuna wana abaana emitwalo nga 7 kati abalaba nabo bakomaki bakomawo so ebyo nno byonna ebiwaki tubibagamba kati batandise dde okwambalira obusuuti bajje ewammwe mubibuuze mube ne statistics wala abakyala abakulu ku byalo ebyo abatatya basenga muyimiriza omugambo wayi naye mutuyambye tuti abaana baffe nga bawanguka mu masomero gwe ng'omukulembeze okiinako solution ki naye kale ebibuuzo bya general byatandise bulungi mu masomero ag'enjawulo ebibuuzo byatuuse mu budde enkuba yabadde nnungi teyatonye munaddamu bifo ebisinga kakati abasayansi anganze batandise ne physics paper 1 ku makya then physics paper 2 akawungeezi kakati aba atanga gwe babakedde mu language Kiswahili ne history awe mwatambulidde olunaku olweggulo mu centers 2884 ebibuuzo we byawandiikiddwa kakati okuleka oluyogano lwabadde wabweru olwabatandika campaign bane temutuwogganira nnyo tuli mu kukola bibuuzo tewali bizibu byoyinza kwogerwako nti byalabiddwako omwogezi wa UNEB omukyala Jennifer Kaleba naye bajjukiza tokemebwa kusangibwa ng'okoppa ng'olina akasasi agezaako okukopera n'agezaako okutambuza akasasi twagala okubajjukiza nti etteeka limanyiddwa nga UNEB Act osibye wakati w'emyaka 5 ku 10 ng'oli mu nkomyo so omwana muleke omutwe gwe gumweyimirire gwe mubanga ab'embogo ab'olugave temufuna first grade tutambuliraawo kasani bajjajja mmwe tebaafa hango yawagala okopera omwana tujja kufa ate omusibye busibye tolina gy'ogenda kufa nawe tewafula first grade yalema gwe ate tulina okubeerako n'abantu ng'abo mu kitundu tubawerako example tuyagala kubeera nga Saimo amaanyi mugateeke nnyo wano omwana nga asoma wano tubasabira obutabo obwo tubasabira kye mubutuweera bw'omala okukola ebyo byonna dewakawe bakogambe nze ebyange mbikoze eki mbikoze mbikwasizza Mukama Katonda kale kakati